ebintu by'okumenya amayumba nabyo mbizeemu tubiveemu tubitunulire butunulizi in case nga bakutte ku nyumba y'omunnayuganda tu awo tusoke tulwane tu ebintu by'omusajja ono omutemu nabyo tubyesonyiwe abazadde babasasula kiki kye tulina Museveni ayina ekintu kye yatambulizaako opposition enkadde ne yaffe ebadde ekiganye Museveni yatwala ebbanga nga yaseetinga agenda eyogerwako mu ggwanga nga bw'aba agenda kukola kino ng'asooka n'abateerawo kino ne mwogera ku kino kyokka nga mugenda eno ye n'agenda ne mmwe n'abateeka ku kino mugenda okwejjukiriza okudda wano nga yakivaako dda ali ku kirala kati ffe we tujjidde ffe tusoose ffe generation ya opposition ze ng'esetinga pace government n'egoberera era buli kyekola yo yezikiza omuliro ffe tukuma naye luli yatufuulanga bize nga yo yeekuma ffe tuzikiza kati tetukkiriza Museveni kutuzzamu ebyo bintu kutuzza mabega kubanga tubadde ffe tumukulembedde tuteesa ku nsonga za mu maaso tuleeta ebintu nga bimukwata entege n'amagulu kati n'agenda ng'atwetakkuluzaako mpola bagenze batwetakkuluzaako bamafiya be basetinga ebintu tudde emabega bo batukulembere ekyo tetukikkiriza wulira debate weeyina okubeera kujjako Museveni before kulayira gavumenti gijjako before kulayira nga tukwasa jjaamu ffenna mu Uganda ffenna tewali muto tewali mukulu tewali kusaba tewali kusoma ffenna bannaddiini n'abatali bannaddiini abakafiri n'abanaddiini abaana abato n'abantu abakulu teri ssomero okusomesa ku mpaka tugende tujjeko Museveni nga tukwasizza jja mu Uganda yonna ekyo nno buli lwenkyogera muganda wange ekyo twagala tetwagala tuteekwa okukirowoozaako ate tukikole abalina emmotoka n'abatalina amamotoka ffenna tusobola okuleeta emmotoka ku kkubo abakyagala n'abatakyagala ffenna tusobola okuleeta mu kkubo emmotoka ku kkubo nezibeera sitaka ku kkubo nga tesobola kudda mabega tesobola kudda mu maaso ka Museveni kamujjuzi kakwata kaali kaloga ne kakwasa jjaamu ku Masaka Road ennaku almost 2 tosobola kudda mabega tosobola kudda mu maaso n'oweebigere nga n'emmese terina weeyita ne kakola emikolo gyako ne kasamira olunaku lulamba buli wolaba branch ate gwe kasola banga gwotuusa awali branch webasobola okugamba nti kati gwe wetagulodde bwoti gikube mu mwala side eno gikube mu mwala side eno bwoti ezibewo nona gikube side eri bweti kati nga tewali wakulaga bwe tumala okujjako gavumenti ne bwe tuzitagululira emyezi 2 no problem ate ani abaatugoba tusobola zitagululira emyezi egi tewali atugaana mu celebration tujjawo emwemu okutuusa lwe twetaggulula jjaamu naggwako muwulire tujjeko Museveni before kalulu ennaku ekinene ennyo ezi gavumenti eyo eba egudde kuba yagwadda ezi gavumenti eba egudde ne bw'oba tolina mmotoka osobola okuleeta emmotoka naye senga tuba tetunnaba kutuukayo nga batutwala mu biboozi ebyokudisikasinga ku kulayira tudisikasinga ku butalayira nalabyeko ku Zambaale Zambaale ate nanga adduse emisinde gya Kabaka era sebo Kabaka tukusuubiza ffe tugenda ku Federo era nga ffe ababaka abagenda okulayira kati abayingira mu Parliament incoming MPs ffe nga aba Buganda tukugamba Ssaabasajja Kabaka Federo kyangu nnyo kitegeeza kugabana buyinza
mwabagenda okulayira mu gavumenti ki president yagamba kano tekabadde kalulu ebadde military operation nagamba tetukkiriza bivudde mu kulonda sebo zambale gwe wabikkiriza ngani Swengere yagamba abebusoga nga amaze okuyitamu okulonda kuwedde mugende mukole Swengere y'omu ku bantu b'ensinga okwagala ennyo era be nasabira akalulu Swengere yagamba okulonda kuwedde mugende mukole mugende mujjammwe kati temuddamu kudda mu politics naye General Bulutik CMP naye ye bamukutte eggulu nga gavumenti ewulira tesobola kweyongerayo yadde essaawa emu bweti nga Bulutik ali bweru ba MP mwenna mwasirika abayitamu mwenna mwasirika muli mu kutungisa magomesi muli mu kutungisa masuuti gagenda kulayira bafutu soja bakyabayiga paka n'olwaleero paka n'olwaleero bafutu soja tebasula mu mayumba basenguka ne ku bitundu byabwe bafutu soja basenguka ne ku bitundu byabwe tebaliiko ekintu kyonna eky'okudisikasinga ku kulayira kujjako Museveni oba abaffe butalayira nga mwagala struggle eno emenye abantu NUP egenda erayire tuleme kujjako Museveni before byonna ebipangibwa bife nga bifudde Museveni n'atavaako n'alayira ku Zoom bamafiya ne bakikwata ojja wulira embaga nga n'abanuupu balayidde temukkiriza bwekuba kudiscussinga future tudiscussinge kujjako Museveni then ba MP butalayira kubanga senga katanda ne balayira kati kangende mu kigambo politics ono yonna asigadde wa kigambo naye nze mbuuza batuyitako batya ne bagenda ku trawulo ow'emyaka 3 ne baleka Museveni ow'emyaka 4 ffe tutakoze kimala mu diaspora oba abazungu be bakolagana ne Museveni bwe baba bakolagana ne Museveni tukole tutya okubakutula ku Museveni oba Museveni tumukole tutya okumukutula ku bazungu kubanga oba oyagala toyagala Museveni abeetaaga okubeerako ate naffe tubeetaaga okumuggyako ebitundu nga bibyo ate ffe tusobola n'omuggyako nga tebaliiwo kyogamba nga twakedde ku makya ne tukwasa jjaamu mu Kampala nga tetubabuuliddeeko ne tujjako gavumenti yaffe batugamba ki eggulu twasomye ekyawandiikibwa nti Isirayiri yakera ku makya nesooka neekwata aba URA ne babakuba emigobo ne babatta ekitebe ne bakyokya ne bagenda ne balumba omukulembeze n'abuukira eggaali lye n'adduka gavumenti n'egwa gwe bajjako yali kabaka saagala tusome bino ebintu nga tetubitegeera genda osome Bassekabaka ekisooka essula 12 oba eby'omu mirembe ekyokubiri essula 10 osome wonna olabe Second Chronicles chapter 10 baakuba owa URA ne bamutta ne bagaana okuwa emisolo basooka ne bagaana okuwa emisolo URA neeyongeza obungodiira nejja nejje bakima influence biki bamukuba ne babatta ne bagenda ne bajja ku gavumenti omuntu omu yaŋŋambye pastor Bayibuli nga nnamu biri mu Bayibuli yo oba neezaffe ne mubuuza gwe ye yagambye eki nagamba sikitegeere kubanga Bayibuli eyiyo sigiwulirangako mu kkanisa basoma Bayibuli ki ate nze gy'osabira manyiyo genda obibuuza omusumbawo
genda obibuuza omusumbawo genda obuuza omusumba nti wamma bayibuli yeesoma etya mu kitabo kya ebyomumirembe ekyokubiri sura 10 bitegeeza ki ebyo ebintu bitubuulire ajja kugamba kakati tuli mu ndagaano mpya omanyi wano mu ndagaano empya ebintu byonna bya mwoyo si bya mubiri omubuuza ekimu eky'ekkumi esente zaffe ze tuleeta mu baasa tuzireeta mu mwoyo oba mu mubiri lwaki tetuzireeta mu mwoyo nembeerawo ne imagininga mu mwoyo nti kakati mpaddeyo ekimu eky'ekkumi kya bukadde 5 I just imagine nga mpaddeyo nendaba mu mwoyo in the spirit gande kasoba tukagamba neddiini ndagaano enkadde yavaawo ne wadda kati eno empya kati eno empya ogiraba eno empya bayibuli egamba bweti ate ekimu eky'ekkumi ekimu eky'ekkumi bayibuli egamba mu malaki sura 3 olaba malaki sura 3 tumagala kuwaayo ebiweebwayo omubuuze malaki ali mu ndagaano mpya oba ali mu nkadde malaki aliwo nedde ebibereberye muweeyo ebibereberye ku nte zammwe ku mbuzi zammwe tugende wano mu baleevi abaleevi wano abaleevi bandagaano mpya awo endagaano enkadde ekola wamma tosoma bayibuli yange soma eyiyo eyange gireke soma bayibuli eyiyo eyange gireke katugende mu kigambo eddakiika ziri mmeka ono omulenzi asobola otuwa eddakiika 2 naye obudde nga bugenze nkugambye bano abasajja wano wenyini ng'emitima gyewanisa abannayuganda bagamba kiki ekiddako ogenda kumenyebwa ogenda kubanga osigalawo awo wenyini omwogezi w'ekitongole mwami Herbert tuli naye agenda kubanga akweyanjulira wano wenyini ng'emitima gyewanisa abannayuganda bagamba kiki ekiddako olaba sozo ogenda kubanga osigalawo abo bamafia bagenda obwonoonera esente mmwe mwami Herbert tuli naye agenda kubanga akweyanjulira tutemeeteme ensonga z'ennyumba obwedda ze mumbuuza ez'ebizimbo obwedda ze ntina okutuusa omukulu tuli naye wano omukulu agenda akulira ennyina temutumanyira temutusirugalira nako mmwe basajja mmwe walikana akazingiriiti k'ebuwama mmwe kambabuulire bwe mutava mu bi opposition bya Museveni ebyo What would be the motive for the leadership in NUP to object? It's clear. I have evidence and I can say it here. I've said it over and over. One of the legal firms involved, one is an official, top official in the top 5 in NUP, and another is an elected member of parliament on an NUP ticket. They are receiving $1,000 per month from Open Society. It's an international organization sponsoring activism. So each and every prisoner, you're supposed to get $1,000 For representation and upkeep of the prisoners. Incidentally, for upkeep, the prisoners have never been given a shilling. I can state that on record. My dad's mother told me they have never received even a coin from NUP every month, as supposed to be the case. Do you have evidence that they're receiving $1,000? Yes, I do. I'm talking as a senior lawyer. They cannot deny. This can even be verified. That's a huge allegation. Yes, no, it's not a huge allegation. Actually, beyond that, they're also inflating the numbers in prison. Because they are talking of over 2,000. All right, so make me understand here. So it is within, are you saying it is within the NUP interest to keep these people in prison? Not so NUP, but some elements in the NUP. It's a business enterprise. So the money can keep flowing? Yes, it's a business enterprise. You see a big business enterprise, $1,000 per month. And this money is supposed to come from international organizations, including, but not limited to, Open Society. So when they are released from jail, then that means that the money stops flowing? Definitely, it will stop. Or if now government takes over the exercise of releasing them and pardoning them,
does not give them the justification of roaming around and looking for money. You must have people who are in prison. And I say this is really singing and dancing on the graves. So you hit a dead end because there was money involved on the other Yes. side? Oyo nabadde mu opposition nga wamaanyi nnyo. Abadde chief whip wa opposition. Oyo abadde chief whip wa FDC. Era nga batuula okujjako Museveni. Agambye NUP efuna buli musiba afuna $100 buli mwezi. Era NUP neeyongeza n'ennamba y'abasibe negamba mbwe ina abasibe 2,000. Mbwe nnamba nnene nnyo. Mu komera teriiyo naye bo bagiwandiisa abazungu babawe nusu 1,000 buli mwezi buli musibe. N'agamba naye nga wano Museveni yennyini Museveni yayogera n'agamba ayina 3,000. Kalama Jones mukomera. Museveni nga yayogera. Yagamba simanyi olunana luli kitalya. Olunana luli kitalya ebisatu birirudda nga Museveni yakyogera. Ate ono ye wuno wana ali mu kuwolereza agamba 2,000 bangi tebawera. Oyo abadde wa opposition. Olwaleero ntunulidde Muwanga Kivumbi ng'ali mu Kaguli. Nga Lord Mayor Lukwago akikuttemu. Naye mwe bannange. Omukazi ali mu kujjanjaba mujjawe. Omukazi ali ku kitanda ali mu kujjanjaba mujjawe. Mumulekedde empeke zonna, mumulekedde eddagala lyonna, yaawe mujjawe eddagala. Obugala. Nga babadde bakamala okulwana. Bamaze okulwanagana. Ono alwadde. Mulese mujjawe yamulina ku kitanda. Oli ali ku macupa alina ku oxygen. Naye ono mumulekedde eddagala lyonna, mumulekedde empeke zonna, mumulekedde emmere yonna, mumulekedde buli kimu ku kitanda asulayo na yekka ajjanjaba mujjawe. Mwebale nnyo mwebaleera ddala. Abo abasajja bajja bakolerako amannya. Wulira. Omuntu eyazimba erinnya mu opposition tayagala kuva mu opposition. Okimanyi ekyo? Eyazimba erinnya nga ye alizimbidde mu opposition. Aba ayagala awo nnyini erinnya lye lirina okusigala waggulu. Ntunudde bwe nti nga Lukwago ali mu bitabo. Bayibuli egamba bwe munaamanya amazima gali bafuula ab'eddembe. Ono golaba ono abadde ayambala n'akakoofiira ka red. N'agamba nze ndi wa people power naye ku kadi ndi wa FDC naye ndi wa people power. Naye katuwulira omugambo gwatokomoka. Mbu mama wa Sauda Madada yamugamba mbweze sente tazifunangako buli mwezi. Omwana we yamutwala mukomera kufuna sente. Yagenda mukomera kufuna sente amyaziwa. President yabagamba bwe tuba tubafunirako sente mubate business egwe. Mubate balekerawo tuwa sente. Temukanya na business mugitwale. Mugisuule. Nsibambi mu luzungu. Mu luzungu oluyitirivu ennyo nga Professor Nsibambi annyonnyola asibye n'ettaayi. Basajja mmwe mujja kufa bubi. Nsibambi simanyi oba olowoozezaako kuba ozadde. Olowoozezaako ku baana bo. Okakasanga emyaka ebiro bwe biridda. Mutabani wa Nsibambi alisaba akalulu mu Mawokota South. Mutabani wa Nsibambi alisaba akalulu yonna gy'alibeera ali. Nti ng'omwana yasenguka n'agenda Emityana nga mutuuze weeyo kuba buli omu alina ensi w'emutwala. Aliyimirira Emityana n'abagamba nti abanga ab'Emityana nze mutabani wa Nsibambi Yusuf former MP Mawokota South 2024 okakasa Nsibambi omwana we alifuna akalulu. Oba abantu wonna ng'agenza alina kyayagala naye ng'akulembeza erinnya Nsibambi okakasa nga alikifuna.
yirawo Museveni omubiri ojja tubuulira kale Katonda waffe Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo tuzze mu maaso go nga bulijjo bw'otuwa ekigambo wano ng'ebbanja liwedde jangu okukosomesa olukuzira ne bawalabo ekigambo kyo kibe kiramu kigwe ku ttaka eddungi kibala ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye era abantu bonna ne bagamba nti amiina. Amiina. Tuzze nga tugugulana n'abasajja ba opposition. Era ebyo ebigambo by'owulira biva mu basajja abeeyita aba opposition. Era nga bazze basimba Nakakongo bakugamba nti ffe opposition kwe tutava. Ogwaffe twapatana gwa kulwanyisa Museveni kumuggya mu buyinza. Ne tubabuuza nti wowe mulemereddwa tubakwatiremu. Kubanga ono alya n'oli alya y'emmere ewooma. Bwe mukola ogwammwe naffe ne tubayambako ne tukola wamu nammwe tusobola okwanguyirwa okusindiikiriza omusajja. Ne batugamba nti mubireke, ogwammwe gwa kugendanga kutulonda, ffe mutuleke tumuzoganyize mu paliyamenti ng'ababaka, tumuzoganyize ebifo byonna eby'obukulembeze bye muba mutuwadde. Era temuganye owa NRM n'omu okukwata kalulu wadde wa kansala wadde chairperson mulonde enkyukakyuka. Naffe twakkiriza kubanga twalowooza nti bye batugamba bye bituufu. Era ebbanga lyonna tubayiriddewo omubiri ng'era bwe bayita mu bifo mu bitundu byaffe. Naffe tuwaga ne tugamba nti abo be baffe twabafunanga kirabo. Tetwamanya nti bano baali bajja kwenoonyeza byabwe nga batubikka kitambaala ku maaso ffe twebake basobole okuyambako Museveni okutuukiriza menshoni ye ey'okutufuga emyaka 50 beddu. Nanti bano baali bateekateeka ekintu kyabwe nga balatufuga 5. Mu kutufuga 5 ne bagamba tujja kweteerangawo opposition ejjo tuyambangako okubuzaabuza bannansi ebalage nti etulwanyisa. Bagiwagire naye ng'obuwagizi bwawe bwonna budde eri ffe bye bazze nga batukola. Kyagulanyi Robert Ssentamu bwe yajja yalinnya mu luwombo lwa opposition gye yasangawo. Olwaleero ebiso byonna bitunuulidde Kyagulanyi Robert Ssentamu byagala mumusaanyaawo. Bimulanga lwaki yalinnya mu luwombo lwabwe. Era bagamba nti ggwe weeyita ani okujja ne bakuyita otuule ku dayiningi olye nabo ne weerema. Ffe nga tujja ne tutula nabo ne tulya ne tuleka abasajja bafuga ekintu kyabwe. Lwaki gwe okiremesa? Weeyita ki? Awo nno womanyira ani yajja ng'ali ku lwammwe, ani yajja ng'ali ku lulwe ng'omuntu. Kyagulanyi Ssentamu yajja ng'ali ku lwaffe nga bannansi, kyova olaba tasobola tuvaamu, tasobola tulyamu lukwe. Naffe tumubeererangamu paka ku ssaawa esembayo. Tetulina katale kati tugewa. Kati kitugenda okukola kiri kino. Kusooka kuzimba estates. Tubateerewo. Bwe tumala okuteekawo abantu nga waliwo estates ezeetooloddewo ekitono ennyo zirimu abantu kale 22,000 amaka 22,000 awo tuteekewo akatale. Kitegeeza buli atunda ajja ng'oggyeko bana abasekinnoomu ffe tubalira ku ziri. Kati awo kitegeeza akatale kajja ttambula kubanga bali bajja kugula wano. Naye bakera ku makya ne babagoba nga tewali bwe babawadde, tewali alternative wabula bagambye vaawo. Tebamanyi oba oyina gy'olaga, tebamanyi oba mu nsi olimu omwo. Kati nze nnyina maama Ebeni mu nsi alimu ogwo, talina gwaddako, talina amuddako, talina maama, talina taata, mu nsi ayina nze. Okuggyako ne bukojja. Naye talina maama, talina taata, talina gwaddako, talina amuddako, mu nsi alimu bw'ati. Kati nze muwadde abamuddako ne baddako Ebeni ne Shalom.
talina kyabugagga mu nsi, talina gwaddako, talina amuddako. Maama yafa, tata yafa, alina akadaala ku kkubo.